Abaana banjaga ndi mwami Lugonvu nze nsobola okukola ku radio naye emirimu gye Uganda egimanyi yes. Kakati njagala okugamba nti tulina platforms ezisasula n'okusinga okufuna omulimu ku TV ba ku radio. Yes. Open up a YouTube channel account yo. Gigulewo tandika okukola bye wanditukoledde eno bikole abantu bagenda kujja. Era akamu ku bwana obumpe essanyu bwe katawuguke bugusi bakayita Phoebe. Yes. Kati kali ku Urban. Tekyamwetagisa kuzunga ku Urban ng'asaba mirimu. Yali ku TikTok. Nibaga kiwona kino kijja kujja jangu okole wano. Tomala budde nga onoonya mirimu kubanga obuyigirize buli lw'osoma ennyo obuyigirize bw'okuvuga kunoonya mulimu. Kituufu. Omuntu asomye ekitono amaanyi gamugamba nti ntandise mulimu ki. Bizinensi zonna z'onoonyamu omulimu bannannyinizo basinga n'obuyigirize. Otunyumizanga bw'olina experience ya 20 years nze bw'onkozesa nsobola okuyamba nze nayamba kampuni bw'etyo okula nze bagenda okuntwalayo nga bafunyemu obuzibu nentula ku boodi ne mbagamba nti osobola kukola kino ne kino okolako naye ago amagezi ogeyambisa ddi okutandikawo eyo. Nakyazaako ko omukyala bamuyita olwa Bake for Me. Emuwulira Cakes. Yes, Bake for Me Cakes. Namukyazaako ku channel yange ya YouTube. Nannyonnyola engeri mama yalinga baking awaka ng'ayambako maama we okuba keeki. So napikinga interest y'okukola cakes naye ng'ate asoma. Kati nga waka bamwagaza amaleko byafuna eddala ebitabo nasigala ng'asoma n'okutandika okukola n'akola naye kati nga ne keeki ali nazo azina kugamba nga alina omukwano okukola cakes ng'agenda aziteeka mu banne gy'akolera ne bazigula ne bakola kirungi biki natandikawo Bake for Me. Naye nagwe omulimu n'agusigaza n'agenda South Africa n'asoma natandika n'okukola naye n'okutula ku mmeeza ng'omukwano gwa keeke gusinga guno ddala ne masters so nagala kanzidira mu keeke. Kati gano ge mazima era abantu bangi baga nti mwami Lugonvu ogamba abantu nze mbagamba nnyo nti buli gy'okozesebwa beera nga kkiriza bakiyita mu byamaguzi expiry date ovaawo dde kubanga bw'otaaveewo mu kwagala bajja kujjawo emyaka gyejja kujjawo embeera ejja kujjawo abalungi okusindiikiriza gwe kennyini weegobe nga bukyali onoonye ekyokola. Resignation eno resigninga nga oyina gy'okola ki gy'olaga. Owa Bake for Me yatandika n'akabizinensi ke nga katono tuuka akaseera ng'ogenda okulaba obudde bwowe eno bunene okusingawo we bibyo. Waliwo omusajja gwe nali njogera naye nnaku ezo n'aŋŋamba kakati ffe tukuyamba okuddukanya babuyita bu side hustles. Ani g'omanyiira kampuni eyange ate ngifuule side hustle. Ruth gy'onkozesa ye side hustle. Ne bw'oba ng'onsasula obukadde 10 nga bizinensi yange ya bukadde 5 omwana wange gy'anaasikira talijja kusipaaka n'asikirawo mulimu. Gy'onkozesa ye side hustle oba okyagala kyola tokyagala kyekyo. Era abavubuka tutuuka akaseera nga with or without oba ogwo omulimu weeguli kyova olaba abaana bangi akeera ku makya ne bamugoba n'atandika okugenda mu ddagu n'atandika okwewayiriza banne ono yannemesa kubanga obulamu bwe bwonna yabuteekaawo. Amaanyi ge wandeyambisiza okuba akakako ke watandikawo wageyambisanga kugoba banno gw'osigale nga woli kijinji embeera ejja kugoba. Nze nakikkiriza ne bw'obeera mulungi otya ogenda naye ekibuuzo n'atuuka okugenda onaagenda otya. Ne bw'onaabanga gwasinga nga baga nti uno omusajja wano mulungi nnyo wano yasinga ogenda naye ogenda otya. Nze olunaku lwenfuna omulimu nkigamba nnyo abantu lwompita nti njagala bweza nze siri mukozi ndi muweereza oba ntegeerekeka siri mukozi ndi muweereza. Omukozi bwefuuka omukozi ogenda kuba muddu omuweereza tolwana na banno. Ubeera otya nga oli gundi bano ba Asha mu kyaki ate ng'olwanyisa bano oba Asha kati ndi muweereza. Bwe nzija wano n'empeereza bw'okera ku makya n'omutano nga nti mwami Lugonvu tukwebaza naye olwa kino sigenda kwetuga obuweereza bwange bukomyawo. Naye obuweereza bwe bunaagenda okukoma oyina w'olaga. Obuweereza bwe bunaakomera nti kati obuweereza bukomye wano olagawa. Nti nze olunaku lwennyingira ku mulimu gwonna gye ŋŋenza okuweereza lwe lunaku lwe ntandika okwebuuza nti nfuluma ntya.
kubanga nkimanyi nkyanfuluma. Era nze ekimu ku bintu ebizibu ennyo, tosobola kuba boosi nontiisatiisa nti ojja kungoba. Ekyo tekiriimu. Buli mukamaawo. Ate tontiisatiisa kungoba nange ndi muweereza. Oyinza okuba ng'okungobako kunnyambye mbadde nkuwa obudde bungi nga nalema okuba obudde akadduka kange aka chips. Bwe muntu akole bulungi tujja bagoba. Temugoba, mubawummuze. Obwo obuvumu bubi naye bulungi. Bujja ng'otandise okustandinga. Tandika okubeera principle abantu bajja duyita olugezigezi. Tandika okuba n'ennonozo. Oluba weezudde. Mwebale nnyo okusipaaka munjagala okusiibawo. Naye nnyina edduuka lyange. Nnyina oddiwa obudde. Boosi akulemesa okuwa obudde bizinensi yo ye mulabewo. Kubanga ali kugoba. Bw'ataligoba embeera ye erigoba. Ate boosi omulungi yoyo ayagala okukozesa abantu abalina kye bazitowa. Ruth osobola keera ku makya n'okonkona muluddewo okutusasula kubanga naawe omanyi bwe bibeera olina bizinensi ezizo olina b'osasula. Tayimu etuuka nga managing director CEO nga takyasobola kuboggolera kubanga managing director wo naye naawe oli managing director somewhere. Otuuka akaseera nga bw'oba oyogera naye byayogera obiwulira era obitegeera. Kitandikirawa toyina nkya. Nze ebintu byonna byentunuulira obulamu bwange bwonna nzikiriza nti leero wendi enkya siriiwo. Era ekimu ku bigambo abavubuka abali myaka gyange kyensaba mulwanyise kwekeera ku makya omusajja n'akugamba nti nja kugoba n'okankana. Toneezuula. Nja kugoba nti mukama wange kyo nyinza okuba nga beera wampisa naye ng'oli ku nnono ezizo. Weewale nnyo okubeera myaka 3 naye nga boosi we yasalawo ennyumba gy'onaasulamu anti aditaminingira ku musaala. Weewale nnyo okubeera ku myaka 3 naye nga boosi we yasalawo contribution gy'onaawa ku mukolo gwe wammwe anti musaala. Weewale nnyo okubeera myaka 3 naye nga boosi wo yasalawo gy'onaasomeseza omwana wo. Njagala kubuuza, beera w'amazima. Abaana bo basomera ku school fees we basomera ku musaala gwo? Nedda. Nkigamba emmotoka gy'ovuga ya musaala gwo? Nedda. Kati nkigamba kati bwe kibanga school fees si wa musaala, emmotoka si ya musaala, ennyumba gye wazimba si ya musaala. Kitegeeza ki? Oli wathi era wooli toli mubi naye oli mu buweereza. Bwe mba neezudde kinzijjako okwegomba. Neneegomba okuba nga lugonvu. Nti kikuggyako? Nti neezudde nnyinza okuba siri mwogezi mulungi naye njagala kuyiga ekyo ky'okola. Okuyiga tebabiyiga. Kirimu ssente. Wewali bwe twagambye njagala kuyingira busawo buli mu ssente kikyo. Era mu bintu byonna nze njagala okugamba nti bino byendimu tebimpa ssente. Njogera ng'otya Katonda. Ate ziriwa mwansasudde okujja wano? Ati tuyinza okwogera mu buweereza obulala. Anti nedda obuweereza bwonna nze kankubuulire kati kantunuulire wano mu mawulire. Amawulire tegaliimu ssente naye bw'onaagakola ng'obuweereza ojja kutandika okukola puroguramu z'ebyobulimi nga bakusindika okusaka amawulire g'ebyobulimi. Ojja kukyalira faamu z'abasajja bangi amawulire gagenda ku drivinga okuyiga ebyobulimi. Bw'onaaba n'amagezi ojja kutandika faamu eyo. Oli mu byabusuubuzi otunulira abasajja yogera n'abasajja boogera gye baayita bakufudde bwa mukwano boogera nti watandika bweti ne bweti tobasaba ssente. Bw'ogenda ku faamu y'omusajja ng'oli mu agriculture department tosaba omusajja nkota ya ttooke na nkoko bigenda kuggwawo. Musabe endunnya bw'azikuwa nga tolina wozisimba ne zikalira ku lubalaza kitegeeza nti weetaaga oggula ettaka. Weezuula olwo. Oli wa bizinensi obusajja ofunye omukisa oli wa mawulire oba biki osinkana abasajja ab'enjawulo obawuliriza bye boogera tobasaba ssente naye batunuulire weegomba olugendo lwabwe oluwulire nti osobola okulubeera. Bw'abanga yaggamba nti tewali yamuwa kapito gwe lwaki omusaba kapito nga naye tewali yamumuwa? Okwezuula kikulu gwe kennyini tewali ajja kukuyamba.